oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Kwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV nze Sula Ssenyonga ate mpozi okwongera okubeera nga kutuusaako amawulire ate gattako na biki byolina okubeera mpozi nga ate omanya ku lunaku nga luno olwaleero. Kabuzi Joshua nti basangibwa bwayise wali eri batunda embuzi ey'omulembe awo ku Kyennabweru munda mu paaka we Yasemmango weewokka osobola okufunira embuzi ey'omulembe ku Kabuzi Restaurant ate empozi ayagala delivery namba z'essimu kweziri awo osobola okubeera mpozi nga tebakutuusiza wonna woba oli around Kampala beera mpozi nga te obeekwata. Mugamba mutya abali mu Abu Dhabi, abali mu Saudi Arabia, abali mu UAE, abali mu USA, abali UK, abali Scandinavia mwenna mbabuuzaako mbagamba nti mwebale kubeera mpozi nga te mutugoberera ku lunaku nga luno olwaleero embeera eri etya. Olunaku lwabadde lwa mukaaga ne tufuna ekyekango wali ekyanja ku bbaala emu ebbaala eno nno yabadde ekoze engeri past curfew time ng'olwedde essaawa ziri 2:00 ebbomu eno weyabalukidde era bbomu eno yasse ku bantu basatu be bateebereza okubeera nga mpozi bafudde abalala 8 nabeera nga bagenda ku bisago naye era nga mumanyi tujja banga twongera okukola research emala tubawe poliisi ew'omuwendo mulala naye ojja kwekanga nga bali ku ground nabo bawa kirala nga nabo bawa kirala kibi nnyo nti omukulembeze awa ebiragiro birala naye ng'ebiragiro bino bikola ku bantu bamu abawejjere bokka nga bba abagagga tebibakolebwako. Sijja kufa ku kiki mwami enanga kyayogedde ababaddewo nga ba witness biki boogedde n'ekibuuzo kiri nti ebbaala yo yaani omuntu atayogerwako atannakwatibwa nako atagambibwa nako nti oba ye yafudde oba ye yakoze atya ebbaala yaani kyekibuuzo era ali mu kkomera oba alya butaala kubanga yamenye ekiragiro kya pulezidenti ebbaala teziggulwanga. Pulezidenti yagamba ebbaala zisigale nga nzigale yagamba ebbaala zisigale nga ki nga nzigale ne kati ekiragiro kye bakimenye. Kasooke nkuwa biki ebyabadde ku bbaala eno. Waawo akabaala bomu weekubidde we wano nze mpaakinga wano ku left emmotoka yange ze ekola mu bisenge bimeka ambulira nti nga 3 nti kale nga kiyindi omanyi kangende engula enkoko eri wammange wa digiri 2 3 4 5 6 muganda ekiyindi babba emmotoka kamala okugyawo ki emmotoka yange zikisasi. So that's how I've survived. So it's very strange. Omwala afudde ambadde wali erimusanga kakati tusoose nakumanya oba bomu abamu bagamba mupiira gwa mmotoka abamu bagamba nze nga mbaga this can't be a tire blast kubanga tire blast tesula abantu ebimeza byonna bigudde ne byefuula webiti omukazi ali wansi alaajana ono mukono gumutemyeko abadde mu saati njeru kati omulanga asibye mask naye nga omusaayi guyiika waneno ku maaso. I should give that girl a good story. Tugobyewo nno kati bannaayo. Mwebale nnyo twagala okukozesa omukisa guno okutangaaza eggwanga ku ebyo byabaddewo oba ku kutulika kwa bbomu okwabaddewo mu kitundu ky'Ekkomamboga olunaku lw'eggulo ekyaviiriddemu okufa kw'omuntu omu n'abalala 3 okulumizibwa era nga tutandika bwe tuti nti okwongera ku kutulika kwa bbomu okwabaddewo mu kitundu ky'Ekwata Ekkomamboga Kawempe Division mu district y'e Kampala
Obubondo bwaffe obw'abakugu okuva mu kitongole ekiziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga, abakessi baffe ne bambega abavuddeyo ne bakakasa nti ekikolwa kino kikolwa kya butujju obusibukira mu ggwanga, obusibuka mu ggwanga kye tuyita domestic terror. Bye twakazuulako biraga nti waliwo abaami 3 abeefuula nga bakasitoma abasobola okuyingira mu kifo ekitunda ebyokulya. Ekifo kino kya mukulu Lule Samuel era bano 3 baatuukayo ssaawa 2:30. Omu ku bo yali asitudde ekiveera naye nga tebamanyi kikiri munda. Yasobola okukikakkanya wansi w'emmeeza we baali batudde. Era bano 3 baagezaako nnyo okwekwanya abantu abaali batudde awo nga babeebuuzisabuuzisa okubalemesa okutandika okubeeraliikirira. Kye tufunye kiraga nti baasobola n'okugulira abo abaali batudde mu kifo kino ekya Mwami Lule ebyokunywa n'ebyokulya, oluvannyuma ne babulawo ne baabulira ekifo, naye ng'ekiveera kyabwe kino baakireka wansi w'emmeeza. Mu kabanga akatono bomu eno yasobola okutulika era yasobola okutuusa ebisago n'okwonoona ebintu mu radius mu bugazi bwa mita 5. Kiba kitegeeza nti bano olwamala okwabulira ekifo ekyo mu bwangu ddala baatulisa bomu eno, era bye twakazuula biraga nti bomu eno yali nkolerere, yali bomu nkolerere. Abantu 4 be baasobola okulumizibwa mu radius eyo mu bugazi bwa mita 5, era kati twagala okuweereza okusaasira kwaffe eri omukyala Nyinaneza Emily ow'emyaka 2. Ono yali muweereza mu kitundu ekyo. Yafuna ebisago eby'amaanyi ku mutwe, ku kugulu ne ku mugongo, era ono baagezaako okumuddusa mu ddwaliro lya St. Anne naye kyamukisa mubi, teyasobola kudda ngulu era yafa olw'ebisago eby'amaanyi bye yali afunye. So kiba kitegeeza nti omuntu omu ye yafiiridde mu kikolwa kino ekya bomu. Twagala okwongerezaako nti mu kwetegereza n'okulondoola abaafunye ebisago, twagala okuzza wansi ennamba okugijja ku 7 okugizza ku bantu 3. Bano abantu 3 abaafunye ebisago be twasobodde okulondoola n'okuzuula mwe muli omukyala Kitonto Annette, Nakitto Rose ne Ssennyonga Peter. Ababiri omuli Peter ne Annette bano baafunye ebisago by'amaanyi kubanga bomu yatulikidde mu kifo kumpi mwe baabadde. Twasobodde okubakeberako era bakyali mu bulumi bw'amaanyi. Obuwundu bwaffe obw'abakugu abaziyiza ebikolwa ebya bomu, abalwanyisa ebikolwa ebya bomu baasobodde okwetegereza obutundutundu obwa bomu eno eyatulise, ne bakizuula nti bomu eno yali nkolerere era nga mu ebyo bye baasobodde okukuŋŋaanya mwabaddemu emisumaali emingi ennyo, mwabaddemu amasasi g'eggaali n'obuuma obungi bwe baasobodde okugattagatta awo. Naye nga twagala okusooka okwebaza abadduukirize abasobodde okukozesa obwangu ne basobola okuddusa abo abaafunye ebisago mu malwaliro ageeriraanye awantu awo omuli St. Stephen's Medical Center, Doctors Plaza, St. Anne's Medical Center
ekyensusu twebaza omwami Kaweesa David ono yakozesezza emmotoka ye n'agezaako okuddusa omukyala Emily Nyinaneza eyafunye ebisago eby'amaanyi ebyamuviiriddeko okufa. Ono omwami ng'agezaako okutaasa obulamu. Tumwebaza okubeera n'omutima ogw'obuntu. Twagala n'okwebaza abo abaakatuwa ekifaananyi abaatuwadde obujulizi olw'endabika y'abo abaami abasatu n'engeri bomu eno gye yatulisiddwamu. Kino kigenda kutuyamba kinene nnyo okulondoola abaami bano abasatu. Tulina ttiimu eziwerako omuli akabondo kaffe akaziyiza bbomu mu ggwanga, abakessi, aba joint anti-terrorism, aba Kampala Metropolitan, aba counter-terrorism, aba CID n'aba operations bonna twabakuŋŋaanyizza tusobole okwekenneenya ekitundu ekyo mu radius ya kilomita, mu bugazi bwa kilomita 2 eruuyi n'eruuyi, era bakyeyongera n'omulimu ogwo. Tusuubira banaabamaliriza tujja kuddamu tuggule amakubo mu kitundu ekyo. Twagala okukubira omulanga abantu bonna aba bulijjo okusigala nga bali bulindaala n'okuba nga beetegereza entambula n'enneeyisa eya buli muntu, buli muliraanwa wo mu kitundu w'obeera, mu kitundu w'okolera, mu ntambula oba oli mu takisi na buli kimu. Kati nga mu bino ebyabaddewo bye twasobodde okuzuula nti wabaddewo obulagajjavu bungi nnyo. Buli abadde ayingira kyeyagalire n'afuluma kyeyagalire, tewabaddewo kukebera kwonna kwonna kwa muntu yenna ayingira mu kifo ekyo. Bano babadde basussizza obudde bwa kafyu obukoma ku ssaawa emu nga bali mu ssaawa 2:3. Era kino ne kiragira ddala nti buli munnabizinesi yenna buli lw'okulembeza okufuna amagoba n'olagajjalira obulamu bw'abantu, ebyokwerinda obw'abantu, gye biviirako ebikolwa nga bino, kubanga abantu beetegereza nnyo buli kitundu ekya bizinesi, buli kkolero lyonna lyonna. So buli bizinesi yonna yonna etagoberera mitendera kulaba nti enyweza ebyokwerinda mu bizinesi yaayo, bajja kusikiriza ebikolwa nga bino eby'obutujju naddala mu bubondo buno obuli munda mu ggwanga. Kati ng'ekifo kino kye baasobodde okulondoola, mulimu ebifo ebyokya ennyama ebiwerera ddala 10, naye baasobodde okulondoola kino ekya Mwami Lule era nga kyabadde kijjuzza ako. Twagala okuwabula bannaffe bannamawulire naddala aba social media, bo banguuyirwa okugatambuza, okusonga olunwe wano na wali, naye ng'ensonga za security tulina okuyiga nti kwegamba tezeesigamye ku bitongole ebya poliisi, ebitongole ebikuumaddembe nga UPDF n'abalala. Ensonga z'okwerinda byesigamye ku buli munnayuganda yenna yenna. So mpaka nga tumaze okutegeera ekintu ekyo, ebikolwa nga bino tebijja kuwulamu mu ggwanga. Mukimanyi bulungi nnyo nti okuviira ddala mu 2010 tuzze tuziyiza ebikolwa eby'obulabe, ebikolwa eby'obutujju ebiwerekeddwa eggwanga lyaffe, era ne tulyoka tutaataaganya n'obubondo obwali bugezaako okulaba nga bwegaziya mu ggwanga muno. So nga bannayuganda bwe tuba nga tulina ekikolwa nga kino ekiba kiguddewo, si kirungi kuddaawo kutandika kusonga lunwe. Ekikulu kya byonna kiki kye tuyigamu, naki kye tusobola okunyweza okulaba nga ebikolwa nga bino tebiddamu kubeerawo. Mu by'okuyiga bingi bye tusobodde okutunuulira nti
abazigunga bano bagezaako nnyo okulaba ekifo awali obulagajjavu mu nkola ey'ebyokwerinda. Bagezaako okunoonya obufo obwesuuluridde wabweru w'eggwanga, wabweru w'ekibuga, kati ngaawo kumpi kiringa mu kilomita nga 8 ate nga bireeta omujjuzo. So ekyo nakyo basobodde okukitunuulira, ate ne basobola n'okunoonya ekifo mwe basobola okukolera mu nzikiza. Ekikolwa kino kyabadde tekisobola kubeera ku ssaawa mu kuba obudde bukyakola ki, era basobodde okunoonya awali enzikiza obulungi, ng'obudde bugenze 2.3 ne basobola okukola obulumbaganyi obwo. Mu wiiki eyo twasobola okukola butaweera ne tulondoola obubondo obwenyigidde mu bikolwa eby'obulabe eby'obuyeekera. Tulina abantu 13 abaakwatibwa. Kino kikulaga nti tugezaako nnyo okulaba nti bannayuganda bakuumibwa. Kino kyaguddewo naye tekigenda kutujja ku mulamwa ogw'okulaba nti tunyweza ebyokwerinda mu ggwanga lyaffe. Na ekiragiro mpozi kyekyokuba nti buli kifo awabeera omujjuzo kati nga mu masinzizo, mu makanisa, mu mizikiti, obutale ng'obwo, mu paaka, wagenda kwongerezebwamu amaanyi okulaba nti tukwatagana n'abakulembeze mu bifo bino byonna, naye nga ekyokunyweza security tekimala. Enneeyisa y'omuntu wa bulijjo okuba nti weekengera, okuba nti naawe kennyini weewala ebifo by'olaba nti security tenywezeddwa bulungi nnyo, n'okugezaako okwetegereza enneeyisa y'abantu abo esobole okubeera ey'obulabe. Kati nga kino omuwala omu omuweereza yasobodde bulungi nnyo okulaba bano engeri gye baakuttemu ekiveera kino ne bakizizika eno wansi w'emmeeza, ne balyoka ne basituka ne beebuusabuusa abantu. Waliwo baasoose okufuluma ate ne balyoka bakomawo ng'ekiveera bakireseewo nga ye alaba, naye n'atasobola kutwala budde nti abuuze nti ekiveera kino kimuleka emabega kyaki. So ebintu bino ffenna bitutwaliramu, tulina okubeera nga eriiso jjogi mu buli mbeera. Mwebale. Oli ku Bokat TV leero enkya Naruli. Bokat TV.